Amanya gange nze Kusasira Samweli ndi mutuuze wa ku kyalo kino Seeta. Ninako ebibanja bya mirundi ebiri. Sooka olwedde kye nazimba edda twakizimba mu 2017 n'ekirala kye tuguzaawo juzi ku mutuuze aluliddewo ddala emyaka nga 20 ku kyalo kino. Kati twabadde tuli awo waliwo mugagga yeeyita Habibu Migadde. Yakajja wano last year 2022 akereiminga nti aguze ekyalo kino kyonna ikaza 25. Kati nzamuliranye wali kati aba ayagala kutandikira ku nze alyoka ajje ng'akola ki ng'asenda ekyalo kyonna. Kati bwe twawulira nti kuliko omubbi w'ettaka ze ajo ya Habibu Migadde ne tugezaako naffe akataka kaffe ke twagula wali tukatekeka ekisenge kyange yakakimenya emirundi 3 nga talina court order. Ajje ekiro sawa 8:09 nga abantu bebase nga abeerako gwazingiriza nga amenya. Yoyo bamuyita Habibu Migadde. Binuma saagala kuwulira nti abaana bange bangoba n'abaana bange sina gyendaga n'abaana bange tebalina gye balaga. Ne baganda bange abali kuno bonna abansangako saagala bavuyeeko nti gundi abagoba simenyi Migadde. Ffe tukanya nabyo yali tubikkiriza oba kyetaaga kweyongerayo tugenda kweyongerayo. Ekibadde mu kooti nze sirabyewo kyamaanyi kubanga omulamuzi azze buzi n'agamba nti abantu bonna mufulume tewali n'omu yabayise. Naye ng'ekituufu kiri nti otunuulira empaaba ya Migadde alimba ayagala kubba kyalo kubanga yagamba yagula yiika 24 ziri luddawa 25 ziri luddawa gwe mbuulirawo yiika 25 ziri luddawa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.